Nakato Fatuma Nachanzi mukyala wa ssentebe w'ekyalo Ntuuti mu ggombolola y'e Kakoge mu disitulikiti y'e Nakasongola asooka kukola mirimu gy'awaka n'oluvannyuma ne yeetegeka agenda asome. Nkeera ku makya ne ngenda ne nnema kuwera ssaawa 5 nga nvuddeyo n'enfumba wenfumba nempa abantu bange emmere ssaawa 7:30 n'ennaaba 8 gwennyini n'entambula n'enzija wano ku ssomero. Nakato n'abakyala abalala batindiga engendo wakati wa kilomita 2.5 okutuuka ku Ntuuti Chance Nursery School awabeera okusoma kuno buli Lwakusatu. Yali afuna okusoomoozebwa olw'obutamanya kusoma wadde okuwandiika erinnya lye kwe kweyambisa omukisa guno asobole okuyambako omwami we okuddukanya emirimu gy'ekyalo. Nga simanyiddeeko ddala nga ne baba baŋŋambye nti Nakato sayininga wano sisobola kusayininga linnya lyange. Namubiru France kansala ku ggombolola y'e Kakoge y'omu ku bali ku misomo gino asobole okuteesa obulungi n'okutaputa ebiwandiiko ebiba bimuweereddwa. Usinga simanyi na wano baggumiza wano tebaggumiza wano bawangaala wano tebawangaala n'olwekyo kati omusomo guno gumpadde okuba nti ngize empandiiko ennungi bwe mba mpandiikira omuntu ebbaluwa. Ku bano bonna tekuli yali alinnyeeko mu ssomero wabula kati balina essuubi nti obulamu bwabwe bugenda kukyuka weewaawo waliwo abo abaami baabwe be bagaana nga bagamba bajja kunoba. Osobola okukola ng'omulimu gw'osobola okukola gwonna osobola okubala kati ng'essente ono yampadde ssente bwe ziti. Badde tusoma ba a e i o ne tusoma ba ra fa. To open up their eyes, they will read the messages on the phone or letters, they will find out their secrets. So it seems they want to keep them in darkness, which is not a good thing. Kato Joseph Tebandeke omusomesa w'olulimi Oluganda ku St. Jude Kakoge Primary ye yeewaayo okusomesa abakyala bano. Agamba wadde mulimu n'abasajja abatasomye bangi batya okubeeyungako. Abasajja batono nnyo naye ate nga abasajja gye bali abataasoma naye abasajja balina kye bayita amansonyinsonyi batya okuswala. Bagamba maama nange bandabe nga ngendeyo okusoma omusomo gw'ekikulu nze omusajja. Okusoma kuno kutwala emyaka 2 era omwaka ogusooka basomesebwa kusoma na kuwandiika lulimi Luganda olwo omwaka ogwokubiri ne basoma Olungereza wabula n'okusoomoozebwa kwasanze be baana abasumbuwa bannyaabwe mu kusoma. Bantabonya naye sina kyakukola kubanga omwanyinza okubanga alina ekizibu nti kati alina gwalekera mwana kati tisinza mugaana kuyingira mu kibiina. Olw'obufunda bw'ensawo Tebandeke kati ayambibwako essaza lya Kasana Luweero. Sister Frances Nakigozi akulira enteekateeka eno agamba ebibasomesebwa byonna birambikibwa Minisitule y'ekikula ky'abantu era baweebwa empapula z'obuyigiriza okuva mu gavumenti zibayambeko mu bintu ebitali bimu. Carlton Scovia Nakamya, NTV.